tebayiye naye mukama yangu akabasanyuse ensi ne weekugana ng'olina katonda byonna byampewo weraba yesu bamugaana naye amaliriza ye kabaka kati mukwano w'omula gwabadde n'entalo mu mutima muleka kulwanire entalo zaffe yazisobola nze mmanyi mukama talireka babe maziga ensonga lwaki yajja nakuwa obulokozi oyajjawo ebifume bano abayonta n'abawa amazzi abayala n'abawa emmere essanyu lyakuleetera terikoma abalabe bo bangi naye abali ku lulo bangi okusukka olinga bikooye naye tobitamuka maasobola nnyo yadde nseekuganye ekyo tekijje mukama ku luuyo falaawo yalina amagaali mangi naye gonna mukama yagamalawo Chenda mu 8/7 emmere y'omwoyo gwo tuli musawo yaffe esembayo olunaku olwaleero mu programu omuwanguzi tawanika nange Gina ate nga tulina omuwanguzi waffe omukyala Namyalo Specioza Mama Miracle ate mukyala Besije. Naye njagala okujjukiza nti bwe tumala muwanguzi tawanika mukwano sigala ku 8/7 tugenda kubanga ate naawe ali eyo weteeketeeke olunaku lwanca tujja kubanga ate munnange tuyingira mu kusiiba n'okusaba enkya amasavu gali leero gaggweeyo okutandika n'enkya Friday ne Thursday, tomorrow Thursday ne Friday tujja kubanga ate tuyingira mu kusiiba n'okusaba. Namyalo otandika ogansiri mamba banange Yesu oliruddawa siri musota siri mnyanja oliruddawa nali ndiawo nga waliwo omukyala ono awano tudeo kama bega mu kutawana enyenyo mu kukabira mukama olontandisa okujja wane MUTUNDWE olosokoleke oli mulokolo osabirako wa oba oli mulo ekikuba nnyo nti toyina nagagenda kusaba naye otegeera Yesu ne Bible yo ka good news kakana kati nije kali mu kitanda wansi man sister Gina nali nsabirako ku good shepherd eriawo munkumba bukora msumba amita msumba Susan Pastor Susan Iga omukyalo yeah when ali nsabira ngere kanisa yo yandera bulungi baku Bible yo Gina nyenga n'okuweereza ndi Asha olumano no yingire ekidiba ngankola nga ndenga bamanyi nenga nimpereza ne mukama ate naye by then ngosobola okuyimirizawo abaana baba bikale ngo bawe ekyokulya n'osasula newe musula mwana Davis siwuliza nga nali nebuzo oba Davis yafana okufa nga lolenga bayenga bangi tubangoba nti ojja kuddamu omulabe tayinza kubanga yafa naye nga wali olwembeera omutima ne gunkubira omwana wange ne ngamba omwana wange oba yafa ng'emyaka mingi 7 years nzizemu omulaba after 7 years olwo taata w'abaana bangamba ali Juba olwo bagambye ali Juba ali Sudan akataweereza kanamba tanyega waliwo we yankubira n'agamba oba nali nsiri ku mwoyo gw'obutaweebwa waliwo lwe yanfuna mufunako n'angamba sente nzirina wano naye mpulira siri mu mudzi mpulira sikirina sikifiiringa ekikuweereza sente mwana taninga bagenda nakungoba mu nnyumba sina wakusuza abaana sirina kinangamba sikiwulira azirina olwo ng'azirina nyingi ali Sudani olwali Sudani akola sente nze nga ndyeno nkaaba nnyonnyo naye mukama kyuka omusajja alya anywa nze ndyeno nsula mu bifulukwa n'abaana sinawe nsuza abaana mu biseera ebyo nga sinaba kutandika kufuna kuz'amayinja n'ez'ebidiba ng'olwo nkyali mu kweyiiya ndi bbeega osula mu kibuga ky'amanda
nsula mu kintu kya eyo navadde yeye Kampala ndi Entebbe nakomyewe ngolo nsula mu bangobye olubangobye ewaka wa mama kati olwo ntandika okubeera nga sirina wakibwa kusula olwo bagugwa bagwabulwa gwatukesera omutwalo nezimbula ez'omutwalo enyumba y'omutwalo nembula olwo wenasuliranga mu gafulu kwate wenafuna ne connection ye ne mukubira nga yawulira mpulira mboleza tali mu moods toyina nyumba ya mutwalo omusajja ali juba akola obukadde wabula gamba hanga siri mu mudu mpulira sikiwulira sikitegeera nakaba emyaka gyonna egyo naye mukama nampa amagezi nentandika okugenda mu mayinja mu kasasiro nenkita nemuta naye nga kinnuma okubeera mu nnyumba nze kana abaana naye ng'omutima gwo gukyamwagala tata w'abaana bange mpulira nga namukoowa nga namukooyera ddala omukowa naye tewamukyawa byanjawulo sikitegeera osobola omukowa naye nga tomukyayi nga nawulira nga byonna mbiri tewabiri osobola omukowa naye nga tomukyaye nga I used to curse him awo wali omukooye naye wali tomukyaye byanjawulo tujja kulaba mu maaso awo nja kugamba nti ekyo kyekiraga nti wali tonnamukyawa genda mu maaso kakati nembeerawo ne mukubonaabona nga mukasinga nnyo nga ne bwendaba abaana nga ate nafuna ekiruyi ng'abaana nabakihetinga natukesera ne mbahetinga naye ate nga saagala bejjako nga bwe mba mbakuba bizibu byonna taata waabwe byakoze byonna ne bavunira kibo waliwo lwe namukuba omulenzi oyo n'afulumya omusaayi mu maaso ne mu kutu ne mu nnyindo namukuba omuggo omunene nnyo yaka nazirika nadduka nze kennyini nziruka ate mudduse mu ddwaliro nga yali mu P1 yali mu P2 yali mu P2 nenzingamba omwana musse ngenda mutwala wa ewaabwe wabo bangamba ddani ng'abaana eyababajjako naye nze ng'abaana bange nalimbe sina na transport agamba kukunta kutwala abaana emumbalala nengamba nze kantobe mukama bwali yagala baliddamu ne balaba abaana baabwe nze nengumira embeera zonna kati ntutuuka ekiseera mukama mu mbeera eyo nga babagoba nga bwomanyi n'okusasula ennyumba balina okulya balina okwambala balina osoma school fees ne zifuuka school fees ne batandika okubeera nga amakubo beebo mba ndi mu kidiba headmistress baabo nga headmistress ng'okomya ddi okunswaza abaana nakugamba bwe ndirifuna ndeeta emizigo abwana bebali akawunga buli kadde bebali akawunga buli kadde bebaana bebabeera mu kkubo Katonda n'alyoka ndeetera sponsor mu kuyingamba mukama naye mukama abaana bange baliko maddi okuba mu makubo bajjayo enkumba mbataddeeyo mu ssomero liri eyo nga mu kigere eyo nkumba eyo diipu ngamba abaana bange baliko maddi okubeera mu makubo olwebana wagamba abaana baffe banayigirizibwa nga ggwe abange bakulemye obula Yesu alabye naffe atula kunnamulondooza nawe ebigambo byaffe n'agamba bannange nemugamba wampa baaki wampa si gwaba bampa wampa baaki njagala ompererera abaana bwaba wagamba nti abaana baffe banayigirizibwa nga ggwe bano si babo mukama wange omanyi muyita mukama wange nagenda okubandyawo nga ndetedde mu kirombe omwo mu kirombe naddayo okwo namba ndiyo okwo noba kyekyali kintutteyo omusajja n'ayitawaawo nga wa mmotoka nangamba nyabo bulijjo nkunoonya nti wangi nsebo jangu waliwo tulina mikwano gyaffe nga ne ku kyalo manyi nali njozanga n'engoye ku kyalo sikola nalikola bingi buli mulimu niye nkakalukalunkanye nnyo okugwako n'ennyama ndi mukyala munene ndi mukyala munene naye akasikini kakabiri kati ke kano kakyampadde Yesu genda maaso nangamba nti waliwo nina mikwano gyange gyagala obbooleza engoye naye basasula akasente akalungi mbakuzigiridde nti kwata contact ne baba bamukwataganye nengendayo kwolwo nagenda ne munjoza engoye ne bagamba toyina baana ne mbagamba nina abaana bakwano nangamba abaana ffe ate betusinga n'okwagala tebalina baana
abaana batusinga okwagala nenkola ki nembagamba nti nja kukola ki next time nja kujja nabo nabakolera ndowooza emyezi nga 6 Yesu nga ndowooza kiyateekateeka mu bantu abo akiyisizza nali ndi ofiisi nga babagobye nabasanga yange nabasangayo nga gye bali ewaka nva mu kidiba ne baŋŋamba mami batugobye fees ne bagamba bagobye fees kati nga sina sente sinamalawo kilo 10 ziri tani kilo 10 mitwalo 10 sinzinagwawo di mufune school fees mujje tuyingire n'enfumba akawunga kafaawo actually nafumba is a food nga mpulira nina amasika ku mutima abananga okubanga tebava mu kkubo ku masomero nengamba Yesu nze nedda bandi awo nga ntudde bwenti mwoyo mtukuvu nangamba nti abaana enchagenda nabo mukumirimu ne bankubira essimu abantu nti encha jangu otoleze nengenda nenga bwengenda okoza njoza ebafu zinenene bafu 5 ngavayo ngafunya amabwa kuno konna bwekuti kuno konna ngasobola kuddamu kwata ku mazzi navayo ne omukyala najja nangamba lwaki abaana tebali ku ssomero mugamba mukwana abaana babagobye ti bana basomerawo bagamba balina essomero lye badde basomera eyo do you mind when we change them at school nemugamba I can't sisobola yadde n'okukigaanako nti kati badde tusaba abaana tubatwale mu ssomero eddala enkya ng'akola ki olonziza wano nsaba Yesu yanyanguyiriza ku kyokusoma ku kyokuweerera abaana bange soko tuleke Namyalo lwaki emboozi eno ogigira oti omukyalo w'obuveera bwakuleeta emutundu ye yakuleeta emutundu ojja otya emutundu yandeeta anti angandabako ebizibu agamba nagundi aziyagamba olabika okuba oyina ebizibu bingi ojja mutundwe ojja otya yandeeta nti ojja naye netusaba nga bw'omanyi okuyigirizibwa kwa wano kusomesebwa kwa wano naye nze nali mmanyi nja kusinkanako Pastor Tom okukyala mpaako katono nnyo nsunira akakade tekanganya naye mpaako ku bujulizi obwo abeeka bana abagamba nga bannange gundi engalo zino ez'ekibazi zino tebakikkiriza nakati tebannakitegeera nti mukama ali mu kunkolera embaga kubanga tebakisuubira bo baali bamanyi ndi losi bo baali bamanyi ndi losi nakati era bali mu kuwoza tebalina ssente zigenda kutegeka bintu byange naye Yesu mu kuwa obujulizi wano nayimiriddeko ku kituuti nempeera mukama obujulizi bantudde Mutukuvu nange agenda ku kituuti ompeere obujulizi 2 obw'omwami okudda n'obwaba school fees z'abaana mu kuwa obujulizi mu kuvaayo abantu bonna ne banjiikira nakikola ntya nasaba ntya nembabuulira abajja okunebuuzaako okikola otya ebyo byenakugambye kubakuulayo gye baali stand yabateeka mu bifulukwa mu nsozi mu nnyanja mu biki tubajjayo ebyo bikikutula kubasikayo tubasikirayo ddala basingoozi tubasikirayo ddala tubajjayo mu bidiba mu nnyanja mu njazi mu nsozi mu ki yonna mu masaŋŋanzira gye babalogera mu mutaana omanyi basajja b'abantu bangi bali mu bifo mu buwambe mwe bali batambula naye nga bawambe tebalaba abakyala baabwe abakyala babayi kwegamba ebintu ng'ebyo abantu ne mbabuulira what I did kati abeeka bw'otegeka okwanjula omukyala mu kibiina ky'abantu najja naŋŋamba nnyabo mbadde nsaba ku nnamba ya simu yo nemugambe njimuwa naddayo mu new service ng'egenda maaso bwe yaggwa naŋŋamba njagala kulaba nga service ewedde bwe yaggwa nantwala out nangulira food evening tea naŋŋamba tutwanyumya nali ndya Mutukuvu nga amugamba ye yennyini yeyaŋŋamba ti mukama ŋŋamba tuyimirire mu stating date y'embagayo namugamba fenga tuli ready naŋŋamba nedda Yesu ayagala bakolera mbaga mpulira
Yesu ayagala bakolera mbaga omwami waali wamugamba yali safari aleta agenda n'aleeta amanda naye kati Yesu yamutadde yamuzinzeeko yamuzinze mwali mu kyaki omwo yamuzinze katuli wano 3 weeks musaba yamuzinzeeko yayagala kumukati ayagala ffe mube mukkirize nti Katonda asobola bali mu kugamba okukolera embaga manya akayumba kaffe kaliwa mbalala kuno eri ewaffe weninga eri sikyalinayo nnyumba entebe gye nali mpangisa mba nina kudda wakati omwami anaasulawa kati tuli wano tuli mukabira Katonda tuli wano paka Katonda bw'anaakola ekintu kuba yagiya kyatugamba kumunoonya kati mweyawule tweyawule yagamba embaga omukyala n'agamba ye mukama yamugambye ayagala ye yabeera nga kyamaani w'embaga yamanyi embaga yaffe bwagenda ogikola Katonda yembaga si yaffe ya Yesu yembaga ya Yesu ekitiibwa n'ettendo tubiddiza mukama waffe Yesu ekibuzo ekisooka enyabo wakati mu kugezesebwa kuno kwonna spe enyabo osigadde oli mukazi musanyufu nnyo kikoze otya omwoyo omutukuvu abaddewo okumbudabuda kwalwa kisaa natuuka nga ngenda n'okwetta natuuka mu kubidiba biri eyeyo enkumba eyo ebituukako emirundi 3 mbaleseyo mu nnyumba naye nze nga mpulira obulamu bwange tebulina mulamwa naye ng'abeerawo naŋŋamba nakumanya gumememe ndi wamu naawe ddayo ewaka osanga abaana ng'owulira eddoboozi ndi ku kidiba bwe nti ngenda otunula emabega siraba muntu ayogera nange naye nga mpulira eddoboozi liŋŋamba nenkwata ku mukono nenkubanduulwa ate nentambula baleseyo beebase nentambula ngenda obbatukako nga beebase tebamanyi naki kigenda mu maaso nenkuba ate emiranga mu nju omwo nemugakale jangu twebaka Yesu nze era ku buliri bwange mbadde ntegeka obuliri bwange amugamba omwoyo omutukuvu nanti Yesu omusajja omulemezza gy'omulemezza kati jangu twebake omulekerawo akasipeesi ke obuliri bwange abaddewo n'ekifu abaana batuuse ekisera ne baŋŋamba maama booba ogenda okwebaka nga tulaba omuntu omulala yeebakaawo Chris nedikumirwako yanga maama ffe maama otwewuunyisa bw'oba ogenda okwebaka waliwo omuntu abeeraawo ng'ali ku buliri naawaawo embagamba aliwa nze nga simuwulira wali ffe tumulaba naye ffe tutya okugamba tubadde tutya okugamba naye tulaba omuntu ali awo ne mugamba nze wano bwe mba ngenda okwebaka piro eryemu naye mugamba nebasebwe nti nanti omusajja wagamba si kirungi okubeerawe kati beera omuyitawo twebake Yesu ne mwebaka iye abadde yeebakangawo mba mutuufu okugamba nti ekimu ku ekisinza okuwanguza wayimusa okukkiriza okutali kwa bulijjo wayimusa okukkiriza okutali kwa bulijjo katukwate ku masimu wayimusa okukkiriza okunchallenge nze hello nyabo wanji nyabo musumba Yesu yebaziwe amina mukwano omuwanguzi Yesu yebaziwe amina nyabo bannange otuwadde ekyokuyiga erifa abakazi nti tulina okugumiikiriza amina wayitamu eyo embeera naye n'obeera mugumu n'obeera ku Katondawo amina kisa kya Mukama kati ono namamolisa okuva ekyankunja nenyabo kati kyembuuza muwanguzi nenyabo kati abeewaka kati essaawa zino taata n'abakadde n'abasisitawo kati bali mu mbeera ki bakuza ng'omwana era bakyakuzalawa bakyanzalawa naye embaga yange Yesu ali mu kugamba egenda balokola nabalabye n'emutundwe wano mu vision nafunye vision nga ndi wano emutundwe nabalabye nga bonna weebali yagamba embaga yange egenda kununula myoyo gyabwe naye simanyi bwe tugenda gikola kubanga ffe bali mu kugikolera tetulina ssente naye yagagala kwegulumiza na kulokola abantu egenda mwasetinze date yenyabo n'okwanjula mwasetinze dda 21 kwanjula 23 y'embaga 21 November wanje yenyabo sokondeke oyino ku mulimu gye wali ewaka Joyce bali kuki
abo abantu mu biseera nga ntambuddemu nvuddeyo okwo nina ngenda kuddayo okwo kuba navaayo ku mulimu navaayo mbadde sikyali nnyo nabo nina kuddayo buzi nembabuulirako nti ngenda kubanga nfumbirwa nyenyabo kubanga ebbaluwa ey'okukyala ngenda kugitwalira bagistatinze bano ngitwala nca ewasenga tugitwalire taata akoleki akkirize tata kyaliyo omusika brother wange hello Yesu lyebazo amina sebo nabale kuweereza nnyabo nkali mukwano okwo kwe bayise okukkiriza supa okukkiriza no Rashidi weewaawo Rashidi tweyanziza nnyo na tuli mu bulamu bwe bumu kyatambuza obulamu bwaffe bwe bukyumperwa mpola nani yatukuba kubadda kati twasigaza Yesu wetulinda naye okwo okukkiriza kuyongedde okutunyweza era tuli banywevu ddala naye webale kunywerera ddala nnyabo era lemerako kubanga kyaneewunyisiza nnyo ate muna abazadde bo bonna gye bali naye n'onywera n'obonaabona n'okkiriza Yesu ajja kuwa okuyayana kw'omutima gwo amiina ate nga bali ku kyalo kwembonaabonera so webalire ddala nywera ddala tovaayo embaga tekujja ku Yesu tekwambola Yesu ate nga yagenda ogikola sebo kyenda munana katonyeze musanvu emmere y'omwoyo gwo kati kwatete noono tuli kyagamba hello wanje sebo Yesu yebaze musumba amina sebo n'omuwanguzi waffe amina sebo mutuufu webale kutunyumizaamuko ku mboozi eyo ewaawo obweta mutuufu mpuliriza emboozi yesebo nemmanya nti mutuufu ddala twetaaga okweyongera okubuulira enjiri amina kubanga mutuufu waliwo abantu boosanga bwe batyo ng'olabanga omulalu naye ate wemunyumya naye ebigambo ate ategeera nange nalinga omulalu kugamba nga nagwako eddalu okiraba ndowooza kitegeeza bye bali bwe batyo kati n'omukyalo era gwe mmanyi wanyumizza emboozi omukyalo oyo nakuma omulaba ng'era ali mu mbeera ng'omukyalo oyo bwanyumizza naye ate kindeese njagenda mubuulire enjiri mu butuufu amina ono omuti gwa ssente eggayaaza muti gwa ssente enywabo kati ekibuuzo kyawuliddeko ku mulimu ndowooza naate siwulidde bulungi essaawa zino kati akola mulimu ki osaana nga ennyinza omuwagirako ennyabo tweyanza nnyo sebo muddemu kati sirina mulimu essaawa zino Yesu yaŋŋambye nti ayagala muweereze waliwo agamba nti munnange weebale kuwangula naye yabuuza nti omwami okuva lwe yakomawo mita bokisi wagisiba nsibe n'omwami naye nsibe yenyawo ekitiibwa n'ettendo kiba mukama waffe Yesu byawandiikibwa ki ebyakuwanguza naye nga tonnakiddamu ekyo katulaba ono kyagamba hello 98 emmere y'omwoyo gwo talusanuzire south mwikye nkubide sepuwano Entebbe road naye nga banza arabumbire sub county Bushenyi district nze kinzije nga mpika mu buzuruzo obwo bw'abantu baweerawo ku rediyo kati nganze n'omusajja mu munabyafuzi naye ebintu kyetaaga osooke wadde oli munabyafuzi oba kyosooka obuuze Katonda kubanga hari obunaafuusinga ebyobufuzi naasanga nga ndi mu purizoni kumara ebbanga ddene Katonda bampeera omukisa nsigadde bisanuzire south mwikye okuva wano Seguku Entebbe road yagamba nti ayigiddemu nti osooka okubuuza Katonda mu bintu byonna akadde kale katuwoona omukisa omuntu omu naye amina sinyabo amina nyabo twebaza mukama yakuwanguza amina nyabo kati abaana bonna obalina abaana kati abaana tugenda kutandika okubeera nabo bonna mukama bw'amala kuba kati bonna mbalaba ozaala omwana n'otamira naye obulumi bubeerawo nange ndi ku lutalo lwa mwana
era oli bwe yandaba mmanyi okungwa muhaga n'akankana nnyo nga zeemu okundaba. Katonda bwe tulina w'amaanyi yatulabirira n'embaga y'omukama bannaye wabanga yayogera ejja kubeerawo mu linnya eryayo. Amiina. 98.7 emmere y'omwoyo gwo program omwanguzi tawanika. Ebyawandiikibwa mu bufunze ebyakuwanguza ebyoyimiriddemu mpozi ekyo eky'abaana okusoma ekyo Isaiah 54 waliwo gundi Isaiah 40, Isaiah 60, Deuteronomy 9, Deuteronomy 6. Tata omulungi ow'ekisa kabaka mukwano tukwebaza olw'obulungi bw'ekisa ky'okwagala ku mukwano gwange kwebaza olw'obulamu bw'otuwadde baffe ne bise kino omukwano gwaffe buli omu gy'ali kabaka mukwano nkwebaza olw'ekiseera kino ky'ompadde okujja okuweera obujulizi mukwano wangamba ojijja okuweera obujulizi ate wangamba nti even after wedding nja kujja tukuweera obujulizi n'omwami wange mukwano gwange nkwebaza olw'ekiseera ky'ogenda okutuwa nkwebaza olw'obufumbo bw'ogenda okutuwa nkwebaza olw'abantu na buli sekino omukwano gwange agenda ali mu kuyita mu mbeera zenze nga mpitamu ez'enkyafu ez'ennyira zonna okugezesebwa okw'ekikula ekyawagulu mukwano gwaffe sinkana buli sekinoomu yogera nabo totuleka mukwano gwange tobaleka kugwa mu nsobi tobaleka ku manta mukwano gwaffe gwalabirira ennyonyi ku ttale gwalabirira ensolo ennyonyi mu bbanga ensolo ku ttale mukwano gwange sinkana buli sekinoomu omukwateko ng'omukono gwo ogutayimpawadde nti oba n'okuyinza teguyinze mukwano gwaffe gw'obasinkanyisa abantu bo obakola obulungi obutali bumu obakulungamye abeetaaga okusula obawa okusula abeetaaga ebyokulya obali ebyokulya abeetaaga ebyokwambala abeetaaga obana okusoma mukwano gwaffe kube watali kubo Katonda waffe obalaga obulungi bona ekisa kyo kubanga okwagala kwo kwekusinga kubanga oli Katonda kwagala era okwagala kwo kwekusinga abana abantu yadde batwabulidde gwe Katonda waffe osigala otwagala taata twongera okuyimusa nitukugulumiza nitukuteneza tyosaanidde kabaka osande w'ekitiibwa osande w'ekisa mukwano gwange. Amiina. Gwe ali eyo mukwano ng'oyagala okulokoka ate nga onoonya ekkanisa muyinza okujja jangu wano emutundwe Christian Fellowship ojja kubanga ate ofuna ebisingawo oba buuza abantu ate bw'oba tonnayingira kkanisa yonna sooka weebuuze ku Mukama akuluŋŋamye mu kkanisa ki gy'oba oyingira. Mubadde bawuliriza balungi olunaku olwaleero Mukama waffe Yesu abatwagalire ate nze tujja kusinkana ku Sande saawa zibeera 6 paka saawa 8 spe webale kubeera nga ate ojja okujulira Mukama waffe Yesu kama kwa mwami Besije Nathan mutulabire Miracle Davis ne Chris nabo batulabire enyabo. Ebadde program omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo